ngaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana muwala nti ozadde omulamu ogwali omusulu katigwo masira ogwali omusulu katigwo masira Abutelevu okwesa nnyo mukumulamu okwo nyogadde okwebaza tiba nnyo bayidala okutulaba Data TV program ebintu bizibu okyayina nasali kyagenda ddala mu maaso no program oba mboozi yampiso newuzi tuli bwayise kale ati wano tuba tuvaayo naye namwe muvaayo nganze muyina kulaba bati ekyuka temugenda we bati straight wano eno geto kasa tutuka wano nga tukyuka kati waliwo kale watuwa obuzibu kale bwe tutyawo tuba tuvudde mu nnyumba yaffe ng'ate tufuluma bwetu omwami n'omukyala mpiso newuzi ndowooza tugenda tuwulira ddala wano kale maama jangu otuule eno nze matule wakati oba mtuule eno wabbali ntuule wano tuleka akulira na mwami wo maama gwe mwami omuwaayo bw'otyo okay ebyobufumbo bwebityo bibeera anakomekereza nga abawa amagezi lwaki abakyala balemeddwa obufumbo kyokka ye abukutte togwa banete tugwa katebe kagwayo mwami omuterezaako mpisa ayagala okumudaabiriza nange mpiso yakakati tugende okay tuwulira mpiso netuya newuzi omuntu oyo ali eyandetaaza okumanya mwami mpiso y'amanya g'amatuufu yaani nze amanya gange nze Eliyazari Musemu Esebu nenkenemu mpiso okay ono yewuzi ye Farida Nakayiza Esebu Farida Nakayiza kati yege gamanya g'amatuufu mumanya gonna mwagenda kulanga omulimu gwe mukola gemanya gemulina okwetuuma anti mukaseera ako ngagemanya amatuufu ge tulina okwetuuma mpiso wuzi oli kwayinza obamanyira amaama yogerako nnyo ekyandeetera okukola ekyo twetuuma amannya ago nayita muwina omu ampitamu bwempi nga Kasiru kati andaba yakola ki yagamba otunda oba totunda konze ntunda mane my business kati ng'okola otya nkola bwempi nga toyogera bamita Kasiru abasinga baali bamanyi kitoyogera akati omukyalo omu nampita lambuuza akakonde bitaano kwekuba akakule naga mbadde mmanyi Kasiru nga mmanyi tayogera yogera lwakubanga sirina ngeri gye nnyinza kola ki okuyimba munangamba funa omukigo gotayinza kuyimba funa erinnya lyonna ng'oli akugamba kasitoma nangamba funa erinnya lyonna lyoba okola ki lyoba okozesa okulaba nga naali eri emabega wa munne awulira ki kyotunda naye sooka nsiriikirira nemugamba ngenda kuyiiya kati mba ntambula nga nyimba mpiso komulala mpita wewuzi jangu ate wenafunyira amangu ago erinnya mpiso neŋŋamba mpiso wuzi neŋŋamba kati nkoze ntyo ddiyo nga libe nga limakinga okukwatagana oye waliwo omusajja eyampita kammeka konze kabitaano naŋŋamba osobola okuntungirako amapeesa gange ku ssaati konze nze ntunda butunzi situnga ntunda butunzi n'agula n'agenda konze ye mbadde ku kimutungo omala omulookinga kyanzigira omulundi gumu
Mutunga malo mlocking. Ndako. Mutunge omalo kolesi omulocking. Nga tozena kutwala budde bungi nyo nekirowoozako. Akuddawo nti ataate mali kola ntya. Kyanzijira lo mutunga malo mlocking. Mutunga malo mlocking. Bw'otambula bw'otonga bw'oyogera. Olunaku olwasooka owino yina yasse ne balowooza ndi mulabe. Abamu ne bagamba nedda atunda wuzi. Ng'otambula ogamba otya? Mutunga malo mlocking. Mutunga malo mlocking. Mutunga oyogerera kumukumu. Kumukumu kuba bw'oyogera empola. Mutunga malo mlocking. Mutunga malo mlocking. Mutunga malo mlocking. Nga bw'otambula. Nga bw'entambula. Nyaboleeta nyaboleeta. N'abalala bagamba nze nkuguzeeko lwakuba oyina oluyimba lw'onnyimbidde. Ludde mutuwulire mutunga malo mlocking. Mutunga malo mlocking. Bannange baasi. Okuva olwo ate ekintu tekyakwatirayo bukwata. Otyo? Era bwe ntyo bwe nazuula erinnya eryo. Kati ate bano abaatulaba nze naye Noomi bazeewa. Agamba lengera mpiso lengera wuzi. Kati ku bonna mwenna ani wuzi ani mpiso. Konzo ono ye mpiso nze wuzi. Lwaki ye mpiso? Anti yeyokibe. Nga kibuliddeyo owange. Anti ye mpiso ye. Yefumita. Ankyanguye. Kati nze wuzi nengattawo awali ekituli. Anagattawo ekituli nenteekawo ekituli awo. Nentungawo. N'ofumitawo. Mpiso efumita bufumisa. Bannange. Wakolesebwa gatta. So oluyimba ne lujjira awo tunga omala omulookinge tunga omala omulookinge. Kati njagala mu kaseera k'oluyimba olwo bwe lwajjira nga sawuzi ziri zitya ng'otunda kyenkana ki? Natuuka ne ntundanga obuntu nga bunaku 5 ku 6. Yakoma wanti kati nsooka mba natunda 6 nzijjayo 3 n'entembeeya n'entwalayo ssente z'abali. What do you mean by busatu? Kamu bubiri busatu? Obu packet. Obu box kalo. Okay. Mubera mu dozen? Mubera mu 12. Okay. Okay. Kakati awo wenzijjayo box 3 n'entunda n'entwalayo. Ne bampa obulala 3. Kati awo wentembeya nentuuka nempuliranga kati nga ntwalayo ssente z'abali jjukira buno obuba busigadde kuno bwe buba obwange oba nfunye newenfunako 2 oluusi mmanyi otambulawo okuva mu kibuga mpaka wano tuyita ku Saapolo bwetutyo ne tutema panyapanya bwetutyo zino nnene tutambula naye bweziba ziweddeko nga nteekako waliwo neeno geegi bwetu. Kati yo buno butono bwa mmeka babitunda mmeka? Kano ka 2. Ate eri ennene ya 5. Eno ya 3 2 za 5. Ate jjukira buno obuuzi tubusuubula lwabwo n'empiso lwazo. Tebabigatta. Kati kana akapaketi buno obutono akagundi bakatuweera ku nusu 4 kamu. Kabeeramu obupiso bwa 25 nusu 4. Kati kano kanusu 10. Kano ka 1,200. Kati awo boyina okujjayo ssente z'abaki z'abagaggabo. So kitegeeza bantu temulina capital so okulanga mugula ebintu ebyo. Ensonga lwaki mugenda ne babawa buyo ate ne mumala ne mukola ki? Ne muzaayo. Mu mirimu gyonna lwaki mpiso nawuzi? Nze sijja kulimba akolako mugwa hoteeri negumu. Tekyakulemesa? Amateeka mangi okeera nnyo ssaawa 11 kitundu oba olina okuba ng'ogolokose bunaaba okole ki 12 zikusangewo. Kati awo nebikulema kolayo ebbanga ttono enasi enkaniro
Bwamusisinkanira kwezi obwedda njagala nnyo era okukibuuza nti mwasisinkana mutemwesangawo mu kibuga eyo era mwowino eri mu mmere otyo n'asooka n'ambadala wamukwana n'akubadala wamugamba bigambo yambadala ono wamugamba otya okutuusa kati bweni naye omutano nasooka nze ne musole webwengesenza ng'akola mu hoteri amampa emmere yabbi naye bakoyo akaba amazzi ga 100 ate kwalyanga 200 n'omugulya amazzi ga 100 wangi bakoyo akatuna ka 5 ng'akinya sente nti akati gwokanya omukazi omugulirayo amazzi ga 10 nja mu hoteri namuna empaaka emmere ya 12 ng'alaba wagendanga mu hoteri mwe yali akola nengamba natandika ku mazzi ga 10 nangamba mpayo amazzi aga 10 nengula nga ntaliza mutego mugaapu nengutayiza olwaddako nengamba mpayo nengamba neda kankuyo akatunda kameka ka 5 onywe nengula akatunda ka 5 nemuwa era nga sikula bubi olunaku ngamba nkolaki namuwa akatunda mazi nga munfuna yange gyemba nfunyemu gyemba nfunyemu enfuna yange namuwa akatunda ka 10 ka 5 abo batunda soda ga 5 abo soda waliwo soda waliwo soda omulembe ogwagwera batunda soda 5 Magwabi wa 5 nga bakola simuuliranga nga bakola display sample nga bakola sample otyo abantu bakola ki nga bw'omugulirako baba kasuda ka 5 nawezaako omutima guli kuba okola mu muliro bawala babeera bangi mu woteri ogwo lwaki Nakayiza wamutunulira kiki yakuba ki namwegomba lwa mbeera ye mukazi mugumiikiriza ate mukazi mutetenkanya ate mukazi wange ono muliya naye muteekamu pulaani eyo nga ojjeeko ebyo because ebyo wabiraba ndowooza ng'oli naye walinga omulabulabi nga tomutegeera naye bwe wamutunira bw'oti namwegombaku feesi ye n'akabina Kayiza yimuka kabina yimuka tulabe ebbina akabina kasagala ne feesi ye nemwegomba Nakayiza tegala netulabe ku bbina namwegombaku kabina omukazi agwa namwegombaku kabina tambulamuko mukwano kyuka ate ani yakamalako otyo kabina ke namwegombako yokka kabina na feesi yamwegombako mukazi wange alina akabina ke ne feesi namwegombako nemubulumi bwe namwegombako ekyoeza bwe abakabina bakumalamu nti nalookingira ano kabina ke na feesi ye namwegombako kuba kale nembeera yekoze bweti naye n'omubiri gwange mubadde nafunye nibukwera nnyo siku ya Nakayiza mbeera yetukyonya bweti naye nga nyina omubiri gwange nga mbadde nafunye emirembe gyange nga sirina binumya moto sirina stress nyina omubiri gwo bw'oyogera ku stress kiki ekisinga okustrесsinga sente Nakayiza oyagala sente tambuza obulamu naawe mulimu gwenkola kuba munaye olunaku bwoba oyingiza noguba gumu kitundu oba ebiri nga noseevingako manyo olidde onwedde osuze bulungi n'abantu bwoba okyazizza nabo ne bajyaga tugendeko ewa munnaffe gundi wanyirira walabika bulungi wegombe okukola ki okukyala naye wambeera eno kati awo singa abantu bamubenyeza leero abantu bono baagala okujja gyendi abantu bange baagala kujja gye tuli naye ntya okubaleeta awo banyamba naye ntya okubaleeta awo
kati nga ojjeko wuzi mwinayokko ekirala kye mugamba nti bannange singa tuba tufunye akasente bwe kati tusobola okukola ekintu bwe kino bwe kiti nga mula kisobola babwezaawo kati omutera waba wakubayamba munonya capital wakutunda wuzi nampiso nawakwebaka nze kyembadde nteesa bwenti buli abawulira omulanga guno njagala capital waki kukola ki kusuubula kuba ebisuubuzi bingi kati ng'ennaanasi engoye zo kale omutima gwange guli mu bibala wabitundako bimanyi nze ogwange gwakutusuubula ngoye ndiboota natambula nga nsibako eyo nga nkuma ye munange tusinkana waka ekituga kitaaka kati nze nnyina omudaala weetudde olega mudaala wakutuula ebyokwenjera obukooye ogukoledde ebbanga ki guno mulimu myaka 3 no gukoledde emyaka 3 naye nze gukoledde omwaka gumu kubanga ono ndiye nabimusanga empulira ate ekibi n'ogamba nti kanewole toyina magoba gofunako gali awo ate ne bali bagala magoba teweewala ofunako lukumi bali baagala sente zaabwe kaasi buno obuuzi obuba busigaddeko okulya buba butono okulya okulwala ekimwoko talina muntu gwe yagamba nti ndi mulwadde empaayo n'atasobola n'atakuwa talina muntu gwe n'agamba nti olwaleero enjala nnyo olina okweyirira ofunako olukumi bwobaze kati guno omutwalo gubalibwako 2,000 zino empisa oluusi we zirwako ennaku nga 5 zitalaga netukasuka era nendaziyo muzafiire omu nateeka mu kicupa obuuzi bwe bulinga bwebutubeeza kubanga bwo tebumala gafa just bukuumirako buveera butaddugala naye era we kaba kaddugadde kaba tolina gwogenda kukaguza kiraba ati awo bwebityo olunaku lwammwe lukya mulutambuza mutya kuva ku makya paka ekiro era bwetutyo kuyiiyayiiya bwe biba byaganye bino nga tetulina oluusi gagenda mu kibuga ku bigere nga tugenda eyo nga tulonda obucupa oluusi nga bagamba mujje mulimeerimeko wano oba munongoserezeeko awo nga kale kugamba nga tetulina kolaki tetulina gagenda mu kibuga ku bigere kuba toyinza tambulawo magenda n'amadde ate ogenda ate okumenya bigere kati awo oba magenda oba olina otambula amadde olinnye oba olinnya amagenda amadde otambulewo ng'olaba obusente bwofunye tebukola tekumala kati awo njagala mulimu gwakutuula awo tuubula bibala nanasi kati nga mukaleero oba muwino oba ogwo gwaki ngoye oba nyaanya oba ki nga ntambuza ezo ngoye ndibotazo wali esazeeko nasalako okukedda naye lwambeera eno yenteese ku mbeera embi lwambeera eno naye ogwangoye nakukolamuko manyi wezifuna manyi wezitafuna ndiboota ezo nga nsobola atambula naye tusaba ku buyambi abulina omuntu gwe nandibadde naye ng'ali muno mu Kampala ali mukono ono ye mwami wasoose oleko ye Masaka naja gyendi nakoki naja gyendi nze gwe mpiso nze mpiso kozi ogambye yasooka n'akuddaazaddaazaamuko awo ono nakyayanta wano naye maama nyina mawasooka temusaaga
Tuka yo nantunga. Achogeje. Wamutunga. Nemutunga omutima. Paka yagule tajende. Nengamba baki wele wa mpyo. Muntu fata okuba yakutunga omutima. Abakulya ntula. Abakulya ki? Tuliye. Nabama abatuwaga abechafudde. Bambi. Natuberawo. Katolo tengulu otya. Obutundu bw'ebitaano. Wagamba siva kwono. Awai. Okusinga iriba ate ono yawaludde oli yatotte oli yakasuse. Wabigenda kwa byekuyiriba. Wabigendayoko? Atuuka n'okita. Kubanga ojagamba nti ono mubadala. Kangende n'oli. Oli ayina layini nga 3 emabega. Nga 5 bakulu. Oba abantu bameka kali bali mu layini. Sigega n'amasimu agajja. Gokutte kamapeesa ko eweewaana mbu oyina essimu. Kumba ayina bali abayina embaati. Bali basire kwini abawuba enviiri ne ziringa za misambwa ng'era addaku. Akumenyera bwereere. Akukwanako lumu. Olumala okukwambula tayagala kuddamu. Kayita akulaba bakulu kakati yawe. Nogamba kampumule. Nkita. Ekitegeeza tewali musajja ayinza kujja nga oba ali ate oba ali atana kujja ku mpisa oyo. Paka. Simon olaba tutuuka ne tweyiribiza mu nju. Kyeki kuyiriba mu nju kyeki. Ati waba yatambudde nga tajja simulaba. Amubuuza obaddewa. Ogamba iki? Gamba. Ajja kumbuulira gy'obadde. Nze mukyala wo w'empeta. Kati omuyomba embeera efaanana n'etya ng'omuyiriba. Tutolotoomera omwo. Musooka ne muvirawo. N'otambula n'ogenda. Ntambula bakiro. Mbalaga kikemu 2 3 4 5. Nankomyo yebaza. Nawe ojja osooba. Kati gwe teweetonda. Anti mugamba wazuukuka ku mugamba gaalo nsonyiwa. Mugamba gaalo. Bweli soli nsonyiwa. Mugano oluzungu. Era nsonyiwa anti twasoma ku katono. Ensoma yansi esi yakati. Kati tulage nga mwetondera. Mwetondera gaalo. I'm very sorry. Bweli gaalo. I'm very sorry baby. Nsonyiwa. It's up to you. Teri akula nsobi. N'atakola ki? It's up to you. It's up to you. Teri akola nsobi n'ateetonda. Anyway, this is my time. Yesaawe n'okukola kyo y'okunsonyiwa. Nga kusonyiwa. Ngomala omusonyiwa. N'abiddamu. Leba kampola. N'obiddamu. Nja kukusekula buseku. Nganza kutuuda. Mama tuuda butuuda. Asobola okukuba. Osobola omukuba mwami. Ono Kaiza. Asobola oyagala anti abantu bebalawo. Nemuwa kisi. Saba mwako kisi tulabe. Bako. Manje ebintu ebyo gaalo musonyiye. Okay. Twogere ku mbeera. Mutulaze nti omukyala agamba wuuzaako okutambula n'ebiringa ebyo. We musulaasi we wasanyuse nnyo. Mwe weba bategekera embaga. Mwalaba nga kyali kisaanidde ekiseera nga kyekyo kya mbaga. Soko osirika njogera. Mama ekyali wakumbaga. Ekyali kyekunga okubwenu. Paka eri. Ekisa kyonna. Era kanyaba tamuza paka eri twakola omukolo gwakuleriwe. Wali. Era katimba sabusa tugende okwo. Ekyali. Ogambye mikolo gyali luddawa? Waawa. Okay. Tukyatambula n'emboozi eno. Mpiso ne wuzi. Tutambule tuli ku kyalo. Aba mwakumba mutya. Oluddewo. Kumpasa. Na.
Onange mumchoyo mwalinga oli abeera sajja eri n'abataka babano bonna era maagala nnyo bantekerako omukolo bannanga abataka mijebaleko kale basebo abagole bafaawo balaba ekintu kimu kyetubaagaliza buli ajja okufuba buli kimu abagole abo tebalina waabo basula abagole baffe tubaagala nnyo naye abantu bannamawulire twagala buli azze bayiyize bafune we batuula yensonga enkulu tubaagala nnyo era nga bwobalaba batambuza mpiso zaabwe mpolampola kubanga tebatuula naye mu mpiso sobola kufunamu wantu we bazimbiba naye buli alina kyasobola okukola kyonna bakolere ku nsonga eyo bafune we batuula bavengawo bwe basulanuza mulabye obubaawo ekyokulya n'ekyokunywa bayiya bwe batu mu mbeera ngemubalaba naye naffe tubaagala nnyo naye naffe tubakubira omulanga buli alina kyasobola okukola akagambya kibakolebwe nga banoonyezebwa bwe basula ewaabwe w'obunnannyini ate ffe tumanya nti tubeerawo mu mbeera ey'okulya ng'olaba era bafuna ebizibu ebiteebereka naye kati ngafunamu abatukulira abanene naffe tukuba omulanga gimuli kubanga naffe era tetulinamu era bwe kimusi oyogedde bulungi neyanza nnyo neyanzege kazime ky'omwami agasse ku ddoboozi eryayogeddwa edda omulamu asi kubanyumirwa mubalabe museke mukole mutya naye nga twagala obeere omu ku abo abagenda okuba nga bakyusa obulamu bw'abantu bano kale tweyongereyo ngenda muganda wange metro nalwa era mulamu wange muganda wange uno kuba yagwa ku accident omwami bamuyita Sadati bamuyita omwami Sadati ye mwami wa metron omwami mumuveeko naye tuyimirire wano gwali wano omukolo gwali wano gwagadde abange enibasikayo enkoko metron kyokojje ogenda mu kyaki obeera metroni lupapula ki lwewasayininga nti bannange ndi mujulizi kati pasita yabasabira busabizi n'abawa omukisa naye nga mu byonna banaye tusaba buyambi aw'okusula mulabyewo tusaba buyambi buli ali eyo alina kyasobola otuwa atuwe antu bano nabo babeere bulungi kati bwe banaazaala abaana wali kati omunazaala muzaala makansi muzaala kiki bazaala kyalani addako ye makansi addako ye girita wamaddako ye kikwaso lwatuzaala kyalani sooka olinde kyalani nabukalu addako mugenda zaala abaana bameka maama mpiso naye nga mweteeseteese kaseera keeko kaseera keeko naye tujja kweteekateekamuko mbeera yembi tusabako obuyambi esabo aw'okubeera n'empaliso tetulinaawo twebaka ku bugundu bwa mpaliso tetulinaawo n'ebyokwebika ne bizinesi alina kalina atuyambe atuwe tukwatireko kuba mukazi wange nakugira yogerezaako tujja kugira tugumiramu ogwo omulimu paka we tunafuna sente ezaki ezakawera naye gwe tetujja kutuulawo tulinde ki banaleeta tulina okugumiikiriza awo naye innuma nnyo nga kuliko obuwuzi busatu n'obusiiba ng'otoba eno n'eri n'eri naye nga n'otambula akasana kakwokya bali kakola ki n'obeerawo kunoonya kyakulya otasabikami kaakati kulaava eno gye muyina nakayiza kayimba ki osobola okulimiramu omwagalwawo n'olaba eddala ddala ng'akyamuse wasa ngenda kwagala kayimbiremu omya kayimba ye kawulira nti waba anyiize oba oli awo kase omuyimbira ate embeera nekyukamu tugende tugenda mu kayimba wasa ngenda kwagala owa yalabbana togenda kwejjusa nze siri kwepena bano abakuwendu yimba empola bimba nga bw'oyagala wasa ngenda kwagala owa yalabbana
Togenda kwejjusa. Nze siri kwepena. Bano abakubaganya embira owaayi nze siri kuddira. Luwedde. Jana ekuyimbiremu. Jangu baby boy naye akuyimbiremu. Oya. Muyimbiremu ng'ali wali. Nedda omusana mungi. Era bweno mukyala weebale nnyo mukwano kunyanjula kankuzimbire ennyumba kizudde kino njagala. Mwami mpiso tofaayo nze wuzinga bantawanya kankuzaalira abaana kuba kati nkizudde njagala. Omwami mpiso n'omukyala wuzi bwe batyo lava eri wano eno nabagamba kino tekirina omuntu mu mbeera yonna yonna gy'aba alimu bino ebintu bya buli muntu oba olina ssente oba toyina ssente tekigana bantu babiri kubeera nga bakola ki babeera mukwano. Kale twongera okugamba gwe omulabi waffe omulungi nti abantu bano eno bye boogeddeko njaga tukyaye nga bya nsonga nkulu olunaku olwaleero osobola okuyamba omuntu omu okuba nti ava mu buzibu n'ogatako ettaffaali ku bulamu bwe obupya. So kyonna kyonna ky'oba omuwadde oba omuyambye okuva wano ate okudda awalala. Kale bwe tutyo tuyamenga bannaffe okusobola okulaba nga tukyusa obulamu bwabwe. Mwami Mpiso ne Wuzi oyaga kutumirako? Kale tumira tuve wano. Ntumirako abantu bange Banabukalu zooni mwena sijja susulamu. Mama Sedu Chairman Councillor Ongwenule Ntumira mwena badembe Buseni ba Emma banalongo ba Sadati Nemikyala wange naye mutumidde. Ntumira ne Panya ne Faluku nabe Busoga mwena mbatumira. Nze ndi Kampala nereze mmanye mbende ne mwena bababa bange bamama bange mwena bawoiswa mwe bamakatu ba Paulo mwena mbende ni bantu bababa bange ne bakwemanga ebulamuji ne butembe ejinda mwena amatumire ino. Kampala nze manyi kyendiko nizo ndi kyendi ku mwene mwena mbatumire ino yana atumire ino abamama Sedu mama Butunda mwebale ne mwena akunamba mwena nisa kubuyambi ise bikebazinga gavana lyopokuna mwena nsaba kubuyambi bwo ngo musoga mwino nsa kubuyambi baba ipese ifwe nsa kubuyambi bwo nemiraku onpeza ka sente do zebambe ku kyenkola ku Kampala muno. Tuyanze naka izaino mulago tubira nawe tumira ofisi ya mukulu Emily bonna buli abakirimu netumira abekyalo bonna siina gwensosodde siina gwandese nti munnange mbagala mu ngeri yange ya mpolampola. Kubanga era oli wa mpolampola era naye buli alina kyalina ayambe eggwanga nange nsobole okuyimukako abantu bange mbakyaze nga we bakyala wewalabika. Toyanze ebyo boogere tugenda kubiddamu naye omulanga gwe gukusigala nti kuba twagala okuyamba abantu bano kyusa ku bulamu bwabwe. Nze nasalisa mani ku kamera takumyakera kume fere bulungi Nanga bakusebudde naye bwe weraga nti ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu katiko masira ogwali omusulu katiko masira embeera tyakusisa bulungi